Kivuddeko President w'ekibiina ekitwala bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society Isaac Ssemakadde yagoba bannamateeka bamaze akaseera nga bakiikirira akakiiko akalonda abalamuzi ka Judicial Service Commission ng'ono yategeeza nti bano teri yabalonda era n'asaba bano banoonyerezebweko. This directive applies with immediate effect to Miss Ruth Sebatingira and Miss Nora Madogwini, who have been unconstitutionally and unlawfully holding out as Uganda Law Society nominees to the Judicial Service Commission. Ono mu kugoba bano ekibiina kyalina okulonda bannamateeka abalala basobole okukikira bannamateeka. Wabula abaagobwa tebamatira na kugobwa kuno era ne baddukira mu kkooti ng'omulamuzi Musa Ssekana mu nsala ye gye yawadde wiiki ewedde yategeeza nti bano baagobwa mu bukyamu bw'atyo n'asazaamu n'okulonda kw'ekibiina. That the fight against the illusion of the independence of the UN's independence is not just a lawyer's fight. The illusion strikes at the core of justice and accountability for every Ugandan. Bannamateeka abalondebwa ekibiina embeera eno yabasanze baatandika dde okunoonya akalulu wabula nga kati basobeddwa kye bazzaako. Courts of law can grant injunctions where they are warranted, but you need to consider that what is happening here is that the injunction given is basically making it impossible for Uganda Law Society to elect leaders to pursue a mandate that benefits the public good as well as the membership. Bannamateeka bano 14 kuliko Edison Kaluhanga n'abalala nga basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya bategeezezza nti sebamativu n'ensala eyo era nga basabye bannamateeka abalala okubeegattako bagiwakanye. Kati tusazeewo nti kino tetugenda kukikkiriza era tujja kukozesa emiwaatwa gyonna mu mateeka okulwanirira eddembe lya Uganda Law Society. We are resolute, we are unshaken, we will fight together, we will assure that the Uganda Law Society remains a beacon of justice, accountability. Munnamateeka w'ekibiina kino Judy Byamukama agamba nti ensala eno etyobola ekitiibwa ky'ekibiina kino okulemesa emirimu gyakyo okutambula. For the lawful means for challenging this order, which we consider obnoxious and a travesty of justice, will include may include appellate options, may include administrative measures, as well as sensitizing the public. All that we emphasize, because we are the Uganda Law Society, we operate within the ambit of the law, but the options we have on the table are not only going to be limited to challenging these orders in the courts of law. Ono alabudde Ssiga Eddamuzi ne bannamateeka abaagobwa nga kati bakozesebwa okulwanyisa ensalawo y'ekibiina nti bali kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga baakulwanirira ekibiina kino. It's not a usual situation, and we strongly doubt that the majority of judicial officers in the judiciary would actually endorse the ruling that was made on Friday. Akakiiko kano aka Service Judicial Commission katulako abantu ab'enjawulo okuli abalamuzi, bannamateeka n'abantu ba bulijjo era nga ekalonda abalamuzi okukola emirimu gyabwe egy'enjawulo. Wabula nga bannamateeka bano bagamba nti singa kana agenda mu maaso nga kakola emirimu gyabwe nga bannamateeka bano tebalondeddwa kaakuba nga kamenya mateeka. Moses Junju, BBS Refina, Gambuuze.